Akulira ekiwayi ky'abatabuliki Sheikh Muhammad Yunus Kamoga asabye abakulembeze okukopa enkola ey'okusonyiwagana. Abanga omufuzi tasaasira bakulembera nga tasonyiwa bakulembera eyensi ebeeramu emiranga lubeerera. Kamoga okwogera bino abadde akulembeddemu okusala Eid mukomerero zira. Asaasira bakulembera asabye n'abantu okuba ab'ekisa eri bannaabwe n'asaba ensi okubeera engumiikiriza wadde nga ye beeyita mu kusomoozebwa. Bw'obayita omuntu nga oba tosaasira mukyala wo gambe tosaasira mwana wo era kiba kizibu nnyo okuba nti munabeera mirembe. Anokodde ettemu erigenda mu maaso mu ggwanga, amayumba okwokebwa n'okunyaga kw'ettaka okuyitiridde mu ggwanga nga lijjibwa ku bannannyini ly'abatuufu. Amayumba bagokya, ono asse mukazi we, ono amusazeeko bwereere, ono ayokyeza nnyumba, ono bamutwalako ttaka, ababodaboda bali wano, ate bano batukutuku. Basibe banne yeebazizza Allah okubasobozesa okumalako ekisiibo wadde nga bali mabega wa mitayimbwa. Akubiriza abasibe abo kkooti bye yasingisizza emisango okumanya obuzibu bwabwe n'asaba Allah basonyiwe. Olina okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala nti sikyaddayo. Okuva mu kyonono kiri nti tokyaddayo. Ekyokubiri oteeke mu nkola ebituufu by'atubadde oteeka okukola. Kamoga ne banne bavunaanibwa emisango 5 okuli ogw'okutta, okugezaako okutta, okwenyigira mu bikola eby'ekitujju n'emirala. Tusigala nga tuli basiraamu baganda bange, ekikulu kye tuli ebeera eddiini yaffe, ekikulu gye tuli eba eddiini yaffe. Mu mbeera eyo n'abakulira amakomera bagabudde abasibe ennyama. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Baine, bagabye ente 10 eri abasibe era ng'eruzira basaze ente 50. Olwaleero olunaku olwa Eid, omukulu w'ekitongole ky'amakomera agabudde abasibe Abasiraamu n'abasirikale. Ate imamu w'ekkomera asabye abantu bulijjo okusigala nga badduukirira abasibe. Abagaba tusigale nga tugaba, abadde bayamba ku baganda baffe nga bwe tuba tuyambyeko tugale nga tusigaze enkolagana eyo. Abamu ku basibe betwogeddeko nabo beebazizza avunaanyizibwa ku kitongole kino okubadduukirira. Tuli basanyufu nnyo ffe abasibe b'eruzira kubanga pulezidenti etuwadde nti bo abasiraamu abeegattira mu kibiina kya Somali Community in Uganda bakyaliddeko abasiraamu bannaabwe abali mu kkomera Luzira ne batwalira ente 2 n'omuceere. Bano basoose kutwalira abasibe ba Lower Prison era nga bano babasanze beeteekedde Eid. Omusibe Musa Lukoma yeebazizza nnyo abasiraamu bannaabwe bano okubalowoozaako mu kiseera kino. Okubeera nga batuwadde ente, batuwa omuceere, twebaza Allah okubeera nti tutuuse ku lunaku luno. Imamu w'omuzikiti gwa Tawhid mu Kisenyi ategeezezza nti obusiraamu kuyambagana. Omanyi ffe tuli wabweru, tuyinza genda wa mukwano n'ofuna akantu ne bano bali munda katubayambe. Kwa okusala mu munisipali y'e Mubende kutandise essaawa 3 era ng'asalidde mu kibangizi ky'omuzikiti ogwa Mubende Main Mosque ng'okusala kulemeddwa mu Sheikh Bashir Senkuso. Anakuutidde abasiraamu okusigala nga bagaba nga bayamba abanaku ne bamulekwa nga begubadde mu kisiibo. Tesobola almasakini nga bwe tubadde tubalabirira mu nnaku zino endala. Tugezeeko maaso kugenda mu maaso nga mubakolera kyekimu. Beesiimye abo bonna abazze ne basaala ate nga baakutteko mu nsawo zaabwe ne babeera nga bawa Zakatul Fitr.